Ebya Pastor Bujingo Gigino emisango esatu gyagenda okutandika okuwela ennemba najo ennaku z'omwezi nga 21 January 2022. Tukwanirizaako ku Newspack channel webale kujja kumirako mukwano soko subscribinga ku YouTube channel yaffe, likinga video eno ate era olekewo obubaka bwawo mu comment section. Oyinza okuba nga oli mu ggwanga lya Uganda, oyinza okuba nga oli wabweru w'eggwanga, twagala okubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Mwebale kuba nti no mukwano mu subscribinga mulaba amawulire gaffe ate era twongera okutegeeza nti tujagenda maaso n'okuba nti tukufunira ebifa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lya Uganda, kwegamba otambule nga buli kimu ekifa mu ggwanga okimanyi. Naye twagala okubaagaliza Christmas ennungi, Merry Christmas, ate era tubaagaliza n'omwaka ogwa 2022 omulungi mu buli kimu kyokola mukwano okirabiremu omukisa. Tutandise n'omusumba Alozias Bujingo mukwano ebibye tebinnagwa, emisango giri esatu, omulamuzi gye yasazeewo gyagenda okubeera nti nno ono avunaanwa oba awera ennemba najo, era ng'omusango gugenda kubeera nga gutandika okuwulirwa ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogujja. Olwono tuba twogera mu mwaka gwa 2022 omwezi ogwa January, emisango gino bagenda kutandika okuba nti nno bagiwulira. Omulamuzi wa kooti y'entebe ayitibwa Stella Ogwang munange ye yataddewo deeti eno eyanga 21 January 2022, era nga munange emisango gino esatu bagenda kubeera mukwano nga batandika okugiwulira. Nonno takirimu yekka, kirimu n'omwagalwa we Susan Nantaba Makula. Bwe bityo nno bwe biri, naye kati oyinza okwebuuza Susan ye bamuvunaana ki? Susan omusango gwe bamuvunaana ku misango gino esatu kwe kuba nti no yagenda mu maaso n'okwagala omusajja omufumbo, ate era ne bakola n'emikolo ng'akimanyidde ddala nti omusajja gwali naye oba gwalaze ne mu bazadde asiwuwe. Ebyo no mukwano bwe bityo bibiri tujagenda maaso n'okuba nti no tukutegeeza ebinaaba bifuniseewo ku nsonga eno. Ani yabawawaabira? Munnange twalowooza nti no munnamateeka Male Mabirizi ali mu bisaagiramu. Emunango omusajja yali tasaaga. Male Mabirizi bino bye yayogera nti natutte Susan Makula n'Alozias Bujingo mu kooti. Omusajja yali serious. Ye munnamateeka eyawaabidde abantu bano, era munnange ensonga ye naye omulamuzi n'abanga agiwulira kwe kusalawo babeere nga bawera ennemba n'emisango gino esatu. Munnange ate tali yekka, kuliko ne Robert Lutalo. Munnange Robert Lutalo abebo bannamateeka beegasse wamu. Bye tumanyiko bitonotono, buli omu yawaaba. Buli omu yawaaba, naye kati ndowooza ne basalawo omusango guno, kooti n'esalawo omusango guno gubeere nga gugattibwa wamu. Bwe bityo nno mukwano bwe biri onoobiwulira. Katwongere okuba nti no mukwano ffe tugasaka tubeere nga tugakuleetera. Katubeere nga tukuwa Male Mabirizi ng'ayogera ku nsonga eno. Kuba omulamuzi omukulu ow'entebe wano we tuli Nakitende Juliet akakasizza emisango esatu era n'agimuggulako mu mukono gwe, oluvannyuma lw'okutegeeza nti ekisooka omwabi wa gavumenti ow'entebe agambye tajja twala misango guno agulese. Ekyokubiri omulamuzi n'agamba era agenze mu maaso n'afuna ekiwandiiko ekitongole okuva wa chairman w'Ebwerenga akisomedde n'amutegeeza nti mu butuufu omukolo gwaliyo maka g'omubaka Nnyombite, yali omubaka Nnyombite Mbo era Bujingo ng'ayanjula Makula. Omulamuzi n'agamba amatidde era n'aggula ku Bujingo ne Makula emisango esatu. Omusango ogusooka guli mu kawaayiro 5 aka Marriage Act, kwe kugenda mu bufumbo obw'obuwangwa obuli customary ng'okimanya n'obufumbo bwa church. Ogwo ekibonerezo ekisembayo kya myaka 5. N'amala omulamuzi n'aggula ku Makula Susan Nantaba omusango mu kawaayiro 42 era aka Marriage Act ogwogera n'omusajja omufumbo ng'akimanyi bulungi nti mufumbo. Ogwokusatu n'aggula ku Bujingo omusango gwa bayigame mu kawaayiro 153 aka Penal Code olw'okugenda n'omukazi omulala mu mukolo gw'obufumbo naye ng'akimanyi bulungi
nti omukazi gwe yawasa gyali mulamu. Eyo nga tuvuddeyo mukwano katukutwaleko ewa Maama Saamu Bambi. Fena tumumanyi yatera okuzanya ne Taata Saamu mu comedy. Ebintu si byangu. Munnange Bambi obadde okimanyi nti nno ono omusajja we yamulekawo kati giweze emyaka 12. Emyaka 12 ng'omusajja yamulekawo, oyinza okugamba nti si yasoose basiba batulekawo bulijjo. Munnange kituufu naye asimanyi oba mawulire ga nnaku oba ga ssanyu. Omwagalwa we yamusuulawo okumala emyaka 12 ate ali mu kudda, adda ayagala baddiŋŋane. Agamba nti bannange njagala bibeere nga ebyali, tuddewo tweyagale tubeere mu ssanyu. Bannange Maama Saamu nsonyiwa. Sigenda kuliisayo mukwano kambeere nga mukuwa obeere nti no mukwano omwewulirirako oba oliawo oba osobodde okumuwa ku magezi ogamuwe addiŋŋane naye oba amuleke. Myaka 12 kati akomyewo. Katubeere nga tukuwa Maama Saamu. Ndaba kuba aliwo we yayomba emabega kaawo tiwayogedde ebintu, nayogera ebintu by'omu nnyumba. Nayogerako ku TV mukuto ogumu ne ŋŋamba nze noonya sirina mwami bwe bityo ne bwe bityo. Nanyiga nti wakuwa simanyi oba ye yali ensonga naye yagamba njogera nti ebintu eby'omu nnyumba ne mbyogera. Banange munkako olumu okwogera ebintu nga saagala. Maama Saamu, abasajja tebakwana abaami. Munange mbadde nga neegomba ndabe nga nfuna omwami bwe natereera nayagala okusetolinga n'omwami, naye nze omwami gwe nafuna okusooka nalabanga ensi n'eggulu mbikoze eki mbifunye. Kati bwe nagwako bino byonna byonna nga omwami wange yabintuusizzaako ne mmanya nti si kirungi kwesiga muntu. Kati abaami abo mbafuna naye sinnaba kubeeramu omutima gwesiga muntu. Era nti okugamba nti singa omuntu ono mwewa ne muwa obulamu bwange nengwa mu bizibu bye bimu nga bye nagwamu. Kati kintiisa nnyo. Era nze nomala enkyogera omuntu bwantuukira nemugamba ojja kufuba nnyo bw'oba owulira nga onneetaaga olina okufuba ennyo kuba nze gw'oliko siri mwangu. Sikutiisa. Olina okubanga ekintu okituddemu ng'okyagala si kugezaako. Kati olw'okuba nti nze omutima gwange olina okugusika ewala gye guli n'oguleeta n'ogutuuza w'ogutuuzizza. Kati bw'oba obudde tobulina, bw'obanga ag'amaanyi togalina n'okwagala oba tojja kunsobola. Eyo nga tuvuddeyo mukwano tukkiriza tubeere nga tukutwalako ewa Fullfigure avuddeyo n'awagira Spice Diana. Ensonga nno eza Janzi Awards zo buli lukya ziba zikyalanda, okitegedde nno mukwano. Ono avuddeyo n'agamba nti Spice Diana asaanidde okuba nti nno asuuwinga, naye tagambye kusuuwinga. Katubeere nga tusooka tukuwa kyagambye. Agambye nti Spice Diana asaanidde okuba nti nno ja kusaba Spice ne manager we agenda ashiwinga abantu abamunominatinga. Bwate bwagambye mukwano, agambye nti Spice Diana abantu bano alina okubatwala mu kooti. Lwaki? Teyabasabaako okuba nti no bamunominatinga. N'olwekyo alina okuba nti no abavunaana. Tetugenda kuliisayo katukwe video enamba nga Fullfigure ayogera ku nsonga eno mukwano. Nja kusaba Spice ne manager we agenda ashiwinga abantu abamunominatinga. Bafuna permission okumunominatinga because Spice blandi. Spice agenda abashuwinge. Spice alina companies akolera akuba obulango mu companies okute Spice omunominatinga n'omuyimbi wa COVID. Kiringa boga nti okute Fullfigure omunominatinga ne kusaasira onomunominatinga ne Shiba noje noga nti Fullfigure yasinze. Liya obera mu reality. Ojjukira bulungi tino twakwako ku mawulire ga Mukunja ne tukugamba nti no ono yakwatiddwa n'atwalibwa ku poliisi. Bakubyoli ebikonde byonna bye yakuba omuyimbi Gerard Kiwewa wali eri ku Janzi Awards.
Mama nyabo kyamutabuseeko katubere nga tukuwa omulwadde ono nno munnange katukunnyonnyoleko ebitonotono mukunja yo yavaayo n'akuba omuyimbi Gerard Kiwewa ku stage bwe yali ayimba wayeri mu Jansi Awards era ng'amulanga okuba nti nno Gerard Kiwewa yalya ssente zaabwe. Bambuuza ani akuliye emabega okolagana naani ne mbagamba ku ki ne bagamba wayingira otya ekkololo era wafulumayo otya ne mbannyonnyola kubanga ekyekkololo kyali kyangu okuyingira kyali kyange nga nze mmanyi wetu engeri gye nnakolamu eyingira okufuluma bo baalagira amagye gankwate ab'amagye ne babagamba omwana waba abanja ssente ze mumuwe buwi ssente zagende tewaliwo nsonga lwaki tumukwata kati ndowooza ne bafuna obusungu bungi kati wali we tukomye we bansuula kuddako laba nalaba bantu nga bakuŋŋaanye ne kabangali ya poliisi awo n'envuga n'entwala ne bansuula e Mulago kati awo e Mulago we nnafuniramu oluyingo ne ntandika okujjukira mpola mpola n'enkubira nempa omuntu enamba ya driver atera okunvuga najja e Mulago nannona naye ekisinga oba ekyobulabe nti ebirala byonna nandibigumidde nti kati bino ebyokunjo kyayo kyoba kummenya naye ebitundu by'ekyama kuba obusigosigo bwonna babulinnyalinnya ne babufotola bwonna buli kimu bakifotola. Bwete butambudde mukwano badde mulabi mulungi bobalekwa okumira ku News Park channel. Twagala okubeera nga tukubuuzaako mukwano era ne tukwagaliza Christmas ennungi, Merry Christmas. Ate era tukwagaliza n'omwaka omujja ogwa 2022 gukubeerere nga gwa mulembe mukwano. Wonna wasinza okuba nti nno tulaba tewerabira kuba nti osubscribinga olikinga ate era otegezaako ku muno ku News Park channel.